kati wamubeleyo mu bumolumolu mutera okwogera ebigambo binyonyi mutandika okusalira abantu emisango era nga abantu abasinga batula wansi batandika okugamba abo balema babufumbo balemwa ye kati ayinza tugamba kyoyo temuli abantu bafumbye mu bugubi naye nga mukwano tomanyi mazima ddala lwaki omuntu atuuka n'agamba ntende waliddwa kampumulire wano mu bantu betwafunye abangi abasinga bannyonnyodde bokyava ku ki ebyabwe okwononeka abalala ne batugamba nti no munnange nedda twatukesala ne tugamba omanyi ebyange naawe biganye abamu ku bo beesalidde omusango ne bagamba nti nno yendowooza ate bwe nabeeranga ebweru sita nga newaka njagala okubeera sita abamu tebeewakanye yadde akatono bagambye nti nno bali abaasooka baali bakyamu era nga wa ngeno gye bagenda gye bafuna essuubi abalala bo ne banyonnyola nti abasajja abasinga bajja mu bulamu bwabwe bajja n'ebigendererwa birala nnyo olina ajja mu bulamu bwo nga zze lwalinnya nga amanyi abantu bajja kuleekaanira abantu bajja kukola bwe bati ne bwe bati baddiya G256 feature yafe olunaku olwaleero tutembeeta nsonga eyaki balongosesaziwe bali tutembeeta nsonga eyaki lwaki abayimbi ba gospel balemu obufumbo ku luno omulundi gwokka twasazeewo kulondola ku bakyala katujje. Obufumbo bwe bumu ku buweereza abantu bwe babuusa amaaso. Mu G256 feature yafe olunaku olwaleero tusazeewo tufeffette ensonda zonna lwaki obufumbo buno butera nnyo okulema abayimbi ba gospel. Abayimbi ba gospel abasinga tubajajinga ne tutamanya butya ebyabwe bwe byali tugezezzaako okufuba okunoonyereza ennyo era ne tufunayoko abantu abamu nga bamukimugunyu nga kigambibwa mbu baalemwa naye kiki ekyabaviirako okulemwa kano kaama tetugenda kubalaga feesi zaabwe olw'ensonga bye baayogedde bya nkizo ate byandimenya ekifaananyi kyabwe ate nga bakyaweereza. Tutandise noono. Obufumbo bwange okufa amangu nga bwe nalokoka nenjagala nnyo Mukama ekyomukisa omubibba wange teyali mulokole ye yali ng'akyali mu nsi naye nze nensalawo okulokoka olw'embeera ezitali ze zimu ze nayitamu nensalawo okwekwata Katonda naye kati bwe navangawo ng'ate yeekwansa lwaki nvaawo lwaki tansangawo naye ng'ate oluusi emirimu mbangimaliriza kale nga ngenda wano okuweereza ngenda wano okunoonya Mukama nalinga mu Sunday school nga ndi teacher wa Sunday school kati ebyo ne bimukwatako nnyo ne bimunyiga n'agamba tagenda kusobola mukazi atatuula waka. Wamma gwe tubuulire byali bitya? Obufumbo obwo bulungi nno ddala naye bulimu emiki bulimu challenges bulimu ebirungi kale n'ebibi kale ku saidi yaffe ng'abayimbi. Kati oyinza osanga kati nze kaneeyogereko nga nze nafumbirwa omuntu nga yasoma nnyo ate nga yava mu kyaki eri very organized nnyo kati ate ffe nga tuli bantu bansi yaleeta bansi yaleeta kati omuntu owange gwe nafumbirwa nga ye yasoma nnyo ebitabo buli kintu alina kirina kuba organized olina okuba very organized olina okuba nga buli kintu kitambulira mu mbeera bweti eri ku straight line. Omuntu yasoma nnyo ali mu ofiisi ye akola mirimu gye anyoka 11 avuga motoka ye akoma wiika ate kati gwe omuyimbi 11 otandika kulowooza kugenda mu bivulu kugenda mu conferences bakuyise oyimba saawa 10 oyimba saawa 10 kati n'olaba nga tebikwataganye bulungi kati ng'ate olina okwadijasitinga ate oyagala okuweereza oba okitegeera kati omuntu bw'ate yesomera bitabo bye ate ffe tukulidde mu kkanisa oyagala bintu bino byakubanga oweereza omutima gwo guli mu kuweereza kati kitwala omuntu akutegedde nnyo okukusaasira n'agamba ye omuntu wange ate emirimu gye gitandika budde bwe buti oba ontegeera emirimu gye gitandika budde bwe giti ate kaakati okiraba omuntu ng'ayagala obeere waka obeere ng'okola emirimu gy'ewaka olabirira ewaka ozaale abaana olabirira abaana nga ye muntu bw'ati yakola essente ze aleeteeka kati ate nga naawe omuntu oyagala okole ki oyagala obeere nga naawe oyiiya ogatteko ate nga kati ye ekyo ekintu aba takiraba bw'atyo so kati osanga nga tufunyeemu challenge bwetyo
naye nga bwo bulungi obufumbo kubanze kati ebirungi byenfunye mu bufumbo nfunyemu abaana abalungi nfunyemu ekitiibwa yes ekitiibwa n'omwami era waali nkyaliyo mu bufumbo naye bwoba okyalengi kitwala muntu ategeere nnyo ennyo okukutegeera naawe ne mutandika okukwatagana naye Katonda agenza atuyamba mpola kwetegeera bwe bityo. Gwe yavaako kanaaluzaala oba walaba bulabi ng'ebintu biri bityo? Bakagamba okakanyadde olaba ng'oli w'amaanyi n'otasabumitinga to your husband nekireetawo obuzibu. Kati ekirala enkokola, the fights we have in the ministry, in this gospel industry, there are much fights by the way. I didn't know. Saagala kwogera nnyo kubanga naye nga gyebiri kati ebintu ebyo tebikoma ate ku fighting at this only ministry of my singing. It goes to the other main ministry of marriage. Otandika okuwulira ate gundi oyo munanga ayimba nnyo anti ennaku zino ayagala gundi olaba kyova bakoze koraba eno anti beeyagala akitinga ku bbaawe ennaku zino anti azunga nnyo n'oli jjukira bayinza okubanga bakuwadde obuweereza ogenda kyotera bw'ova ekyotera ogenda e Masaka bw'ova Masaka ogenda n'oli naye nga babayise babiri naye nga gwe bakuyise naye brava kati ne mugamba katugatta amafuta tutambulire wamu ne brava ono tugende tuweereze bano ne babivunula obulala kati omuntu wabanga he is not a listener nga oli abasajja bamwe babeera childish immature men nga baganya okula nga they are not listeners, they want to control everything nga bakuta kiri Katonda kyebawa ate ne bakikozesa bubi ne balowooza nti you don't have an opinion gy'oleeta ye yalina okuleeta opinion which is very dangerous. Mu maka abantu babiri mulina okubanga mukwatagana era nga muteesaganya kati watandika okuwulira binagamba kati nkutaddeko tolina gy'olaga leero togenda kuyimba jjukira bakuyise bakulindiridde nakugamba tova wano n'ojjukira ate Mukama ngamba kusabumitinga bwe naagenda amakate gajire kati bw'obeerawo yes aba awangudde afunye naye bw'ogaana ogamba shanze Mukama yampita kumuweereza era ngenze kuweereza amaka gaweddewo naawe vaawo. Omwami wo bw'aba ateye si muyimbi ate nga y'obulamu bwe bwa ofiisi ffe kati abayimbi twasosietinga n'abantu bangi ozaanza oli ayagala nnyo ennyimba zo akuweereza zi message idea kino kimuofendinga how are you sweetheart kino kimuofendinga bali ne bakwagala nnyo nga bagezaako okubba okwagala kwe ate ko bakweddize be woman be man so kati ebyo nabyo ne tubisanganga challenge y'amaanyi nnyo okusanga abantu abakwagala ennyo oli akusanza akuwadde haaga nnyo akuludde mu kifuba lwaki alwa mu kifuba lwaki akukubira eddakiika ennyingi ennyo kwegamba n'osanga nga nti omuntu eyakutwala akwagala nnyo nti olina kuba wuwe si wakusharinga nansi yonna sigamba nti bakusharinga mu ngeri embi naye abakwagala baleme kuba ate nga baagala kutuuka ku kwagala kwe oba okukitegeera otyo wankubadde naffe tuba n'obuzibu bwaffe era tuyinza kugamba nti ate ffe tuli perfect era oyinza osanga nga tulina embeera ezimu ng'ezinyigiriza abafumbo abalala bonna oluusi oba bukyafu oluusi oba nga tomufuddeeko tomufaako tokeyarinze gwe okeyarinze ku minisitule kyokka naffe kale tuba n'obunafu bwaffe obulala obuyinza okuwafectinga obufumbo ng'abayimbi lwakuba nti abayimbi tuli mu limelights tulabibwa nnyo ye challenge eriwo nti tulabibwa nnyo n'ensobi zikolebwa zirabibwa nnyo na buli ekitono kyonna oba ekinene kirabibwa nnyo olwokubanga tuli mu limelights. Naye olowooza si ggwe buzibu? Ministry y'okuyimba n'ey'obufumbo byonna byetaaga obudde ate byetaaga okubyawola naye olumu tulemererwa maybe olw'obudde n'ebintu ebirala ebisomooza nga oliawo ebibeerawo naddala like for example omanyi tuyimba kati we tuyimba ne tufuuka abeetutumu ne tubeereyo nga tuli bamaanyi ne tweraba nga tuli bakabi tuli ba celebrity n'olowooza nti even at home you will be a celebrity n'olema okwawula I'm a celebrity out there naye bwe nkomawo waka waliwo omukulu waawe waliwo celebrity the main celebrant is my husband. Bwe wafuna ssente ko ggwe ndowooza omusajja n'esooka kimuwa shooko kati nga ssente ezijja nga ziwererako ddala
sigenda kwewozaako nti no sente bwe zajja nenkyusa empisa nenkyusa enjogera sijja kwewozaako ate sigenda kuteeka blame ku muntu yenna. Ekintu bwe kyagaana of course media yasooka nenkubamu awo naye I decided not to dwell in pity. Nasooka nendekerawo okuyimba naye ate nagenda okulaba nga okuyimba is the only thing I have, is my life, is my microphone was my life. Like if I stopped ministering then what am I doing? Naye life went on nensigala nga mpereza Katonda. Naye bannange ne mwami Ssenyonjo netusigala nga tukolagana kubanga era singa twasigaye tukolagana abaana teyandibampadde mwami Ssenyonjo obeewo nnyo. Mukama akuteremu owangu mbi okoleeyo. Bw'okyogedde nkitegedde. Manyi bw'otandika okuyimba ennyambala ekyuka, endabika yekyuka, olina okulabika obulungi eri abantu biki. Kati abami wano if is not omwami ategeera nga era ategeera Katonda ngera amanyi obuweereza bambi ekimuzibuwalira nalowooza nti ndowooza wonna sukkaawo ojja kubanga tokyali level ye era alaba nga bakutwala kati n'atandika okulwana ng'ate yakulwanyisa ministry neegaane ate gwe n'olemerako kati ku byombi noba ng'osalawo kimu, either I drop the ministry or I maintain my marriage, I maintain my partner. Either I drop this ministry, I maintain my partner. Babeera so insecure. Buli kyokola nga yekengera, buli kimu nga kyekengera, bakuyise ku radio. Gundi ono nga akwogerako nnyo. Amasimu waki ogagaba? Nakugana togabanga simu ku TV. Waki wagabye simu ku radio ne bireetawo? Bannange, tuyita mu bingi ng'abayimbi ba gospel abakyala. Tuyita mu bingi naye nga byonna tusaba Mukama atukwatireko atuyambe wabanga ye yatuyita tumuweereze naffe tumumanye atuyambe tuyitemu kubanga zino emisitule zombi zeetaagisa. Ebyo bikwasa ennaku mukwano. Naye ekirala a very big challenge we have okubeera ne partner ng'ali so jealous ng'ali nebbuba omwami w'ebbuba balemesa omukyalo okuweereza. Gundi nkulebe katuti ng'oli abadde akusekera y'oli waze okukwata mukono ng'abadde taguta kati n'obeera ng'oli ku bunkenke tosetolinga ekiva n'ogamba yona anemesa okuweereza Mukama kiki kyo kamuviire leading to the breakage of marriage. Atabimanyi yandirowooza nti oba obalaata. Twerabira ennono esinga obukulu ey'okusaba ey'okufukamira n'osaba Katonda wo n'akulungamya. Bannange ekintu ky'okusaba kikulu nnyo okubeera Katonda abeere buli mu kimu kyonna ky'okola. We become so busy, we are looking for hits, so there not dairy, obudde obusaba tewali, kati weesanga nga amaka togawaabudde. Omwami yandibanga byensoso kwogera waggulu awo nga tabikola era nga tabirina, but you don't balance the time. The time oli ku overnight, ovudde mu overnight ogenze ku lusozi kunoonya Katonda, ovudde ku lusozi, nga you don't give your family time. Omwami wo tomuwadde budde. Ekintu ekyo kitira ddala amaka era it's a big challenge in this ministry. Ne kireetawo enkaayana, those fights ezivaamu kuba kwawukana. Byakuyiga ki bye wafuna? Naye nga obufumbo is a beautiful thing. Being loved and loving and being loved back is a beautiful thing. Abayimbi abato abakafumbirwa abasuubira okufumbirwa, obufumbo is a good thing. Don't ever think otherwise. Omwami muwe ekitiibwa tebasinga okwagala, muwe ekitiibwa and try and be his friend. Obufumbo bujja kunyumira nga omuntu mukwano gwo naye ng'ekintu tukyakikwasaganya. Dorothy, Mukama atuwadde ekisa, abaana tubakuzizza mu Katonda ate tusuubira nti Katonda ajja tukolera ebyekisa and marriage is what you make it. So I won't say mbono bed of roses artists ate abali mu limelight n'abatali mu limelight babeera n'emitawaana lwakuba tetugimanya. Egisooka ku headline gibajja ffe naye waliwo kati nga nobeera nga musajja ali bamuyita Dawudi nga bambi alina naye byayitamu naye. G256 feature yaffe bwatyo bwegenze.
naye tujjukire nti obufumbo buweereza nga bw'oyagala okunyweza obuweereza bw'ebweru ne munda maka bwe kirina okubeera newankubadde omuyaga guba mungi oguliyo naye oba tugumemuko kubanga abantu betuleading oba betu-inspiring bangi nnyo era nga balabira ku ffe G256 Salt Media omunyo